Timu ya Vision Volleyball Camp ne Sports zafuumuddwa mu liigi ya volleyball w'abakazi. Olwo abakulembeze b'omuzannyo guno kye bayise okuyisa olugaayo mu mateeka agafuga omuzannyo guno ne zeepena emizannyo esatu egy'omuddiringanwa. Kino kiddiridde obutakkaanya wakati w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa volleyball wamu ne ttiimu ez'obwannannyini. Liigi y'abasajja ye yasooka okuyimirizibwa omwezi oguwedde oluvannyuma lwa ttiimu okukola ekiwandiiko ekizira emizannyo olw'ekibiina ekifuga omuzannyo guno okutapputa amateeka mu ngeri etaasanyusa abakulembeze ba ttiimu zino. Wabula Pulezidenti wa Uganda Volleyball Federation Sadiq Nasiwa agamba nti bino byonna biva ku bantu abatayagaliza muzannyo kukulaakulana. Waliwo abantu abatayagaliza volleyball batwekukumyemu. Bwe boogera olowooza bamwagala naye nga tebamwagala. Ate ekintu ekyo kizibu nnyo fe abalala tubamanyi. Naye ate bw'ogamba banno nti abantu abo bakyamu balowooza tobaagala bwagazi. Ono era atubuulidde nti bano baagala kwekomya bukulembeze bwa muzannyo guno wabula nga bayita mu nkola enkyamu. Abantu abo abaagala obukulembeze nga tebalina kye bayinza kukolera volleyball tunaabakwasa obukulu. Wanayitayo emyaka mibale nga tubalaba true colors. Tebayinza kwekweka myaka na myaka. Tujja kubategeera. Mu kiseera kino ensonga za liigi y'abasajja yayimirizibwa zaaloopebwa mu kakiiko akatabaganya akakulirwa Nassoni Bwesigye naye omutendesi w'emu ku ttiimu mu liigi eno. Wabula Nasiwu yeerayiridde obutattira ku liiso ttiimu yonna eneeva ku mugendo gw'amateeka agafuga omuzannyo guno. Muze tuzanye bannange, no, you will be bringing an unruly position which we don't need in the game. The game should be, and if we hand over this game with clear rules and regulations, the people who are coming in will know. That's why with the constitution, that's why the rules of the game. So there is no way said I don't give them a walkover because you want them to play. No. Nasiwu ne banne bakulembera omuzannyo guno bakuwaayo obukulembeze mu January w'omwaka ogujja ekisanja kyabwe ekyokubiri bwe kinaaba kiweddeko. Sam Mpoza, NTV.